Bannange Mukama yeebazibwe nnyo, abakuumye abalabiridde abayisiza mu byonna, ate era nga bwe twayiga ku lunaku luli olwa Sande mu Zabbuli eyo ey'16 nti Katonda mukulu atuteeseza. Kale nno Katonda yeebazibwe, atuteeserezza ffe gye tutatuuka, ye n'alaga omukulembeze w'eggwanga nti kisaanidde abantu okukuŋŋaana. Ennyonta ng'ebadde nnene oba nnyingi. Kale nno Mukama tumwebaza, oyo ate anaddamu okutusisinkanya ng'enteekateeka ye bweri. Kale nno twegayira Katonda waffe mu mbeera zonna, nga mulimu bannaffe bangi ate bwe tutaliddayo kukuŋŋaana nabo. Naye Katonda yeebazibwe atatuwaddeeyo eri omulabe waffe oyo COVID, ate era twegayira Katonda waffe yeyongera okubateekako obukuumi bwe, obugabirizi bwe, ate era abayimuseeko obwenyi obw'ekisa. Kale no twebaza mwenna olw'obuweereza Mukama bw'abasobozesezza okusobola okutuusaako engalo zammwe, ate era twongera okuwaayo bannaffe abalina emitima egikeŋŋetereddwa mu kiseera ekiyise. Katonda waffe abawambaatire, abaliise, ate era ababeere okubawa omukisa. Ekisigadde Katonda waffe akizimbulukuse mikono gyammwe, emirimu gyammwe, ate era n'okusabira abaana baffe Katonda waffe abawe okumukkiririzaamu nti ekiseera bwe kinaatuuka ekikutta obudde kijja kubuta. Baleke baddeyo mu kusoma, tuyimusa abagenda ku yunivasite, ate era n'abalala mu matendekero aga waggulu. Mumalire mu mutima okwekwata ku Mukama waffe. Amiina.